Abakuumaddembe bano boogedde eri bannamawulire ne bategeeza nga bwe bagudde mu lukwe lwa bannabyabufuzi abeeteekateeka okukunga abasuubuzi okunyoomola ebiragiro bya pulezidenti ku kuggala amaduuka. Abali amabega w'enteekateeka zino ez'okukumaakuma mu bantu omuliro, twagala okubategeeza nti etteeka erya Public Health Order wakati wa Minisitule y'ebyobulamu lyayimiriza enteekateeka zonna ez'okwekalakaasa. Kya mukisa mulungi nti abagezaako okukumaakuma mu bannayuganda n'abasuubuzi omuliro beeyiwe mu nguudo basobole okwekalakaasa olw'amaduuka gaabwe. Already twabategedde era abakomanda baffe tubategeezezza nti balina okukozesa obusobozi bwonna wansi w'amateeka okulaba nti abali emabega w'ekikolwa kino bakwatibwa. Kubiriza abannayuganda nti tugumiikirize tulabe nga ennaku zino 42 ziyitawo nga ne COVID-19 tumugobye mu Uganda. Bano bagamba ebyokwerinda byakunywezebwa okutangira embeera yonna eneetangira okusaasaanya COVID. Tubadde tuzze twegayirira abantu ba bulijjo, naye kati okwegayirira nti ogoberera ebiragiro kugenda kukoma, tusobole okukozesa eryanyi eririwo okulaba nti bino ebiragiro bino bigobererwa. Era abakomanda abali ku checkpoints ez'enjawulo baweereddwa engeri gye basobola okukebera ku barcode obuli ku buli sitiika egenda okufulumizibwa olwaleero. Olw'okubuzaabuzibwa okuliwo wakati w'abakozi ab'enkizo abakkirizibwa okutambula, abakuumaddembe balabudde basajja baabwe abeetegeka okulagajjala. Ekiragiro kikakali ekyaweereddwa bakomanda bonna ne ba alert squad. So gwe omusirikale yenna ali eyo enkola ey'okutwala jacket n'ogiteeka mu mmoroka nga toli ku mulimu kiina okukoma, ojja kukwatibwa ate naawe ovunaanibwe. Abakuumaddembe era batangaazizza ku bizze byogerwa olw'ekifaananyi ky'omusirikale wa poliisi eyalabiddwako mu kifaananyi ng'ayiwa amata olunaku lw'eggulo. Ekifaananyi kino ekyafuluma ate naddala ne kitambulira mu mikutu gya social media. Ku luno kyali kituufu, omusirikale waffe amata yagayiwa, naye nga okugayiwawo yagayiwira mu mateeka, era yali ku kikwekweto ekyalimu abakungu abava ku disitulikiti y'e Sheema. Kati ebizibu ebiriwo disitulikiti y'e Sheema wamu ne disitulikiti eziriraanye zaafuna obulwadde bw'ebisolo. Alex Mugasha, NBS Amasengejje.